oyo mwana bw'aba tayagala sente waliwo omuntu amusindika nti gendo yonoone Spice Diana odi yeyo bagiwa amakulu tebagiwuliriza mulundi gumu gwokka bagiwulirize bo basalewo oyo mwana waliwo ensonga lwaki alemeddeko era ali wali so munange nze manyi Spice Diana tasobola vaayo mu kamera akoleki osege ensi gye tulimu omuntu asobola okusetinga era bw'obeera eyo ng'olowooza ssaawa zino kiri ku Spice Diana era oyagala okozesa omukise ogwo omukuba munange enkya kijjawwo nze ndabye abantu bangi abalina erinnya nga babasetinga era naawe oyinza okubeera eyo ku makya n'osanga omulambo awo ku nyumba naye n'omuvubuka byagamba simanyi mutiisatiisa njagala muta mugadebo nkulaba nga kiyenje osegeera so siina budde bwo era ensonga z'endiko za ggwanga munange. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Gye buvuddeko waliwo program gye nakola ne neesanga ng'erinnya Bobi Young nalyo livuddeyo. So ensonga lwaki olunaku olwaleero ye kennyini anoonyezaako n'agamba nti nedda programu eno nagiraba nange nina kyenjagala okubanga mbeerako ne kyennuŋŋamya. So olunaku olwaleero ndi nayo wano tubeere nga tuwayamu. Bino nno byonna byetooloolera ku muvubuka agambibwa nti yafiira ewa Spice Diana oba mu maka ga Spice Diana. Ekintu kino tugamba mbu kubanga obukakafu naffe tetubulina. So ensonga lwaki nkugamba nti omuvubuka agambibwa mbu yafiira ewa Spice Diana. So program gye nasembayo kola nali ne Simbwa Fred, bamuyita Simbwa Fred. Simbwa Fred yono yali mukwano gwa Nsamba. Nsamba ye muvubuka ayogerwako eyafiira mu maka ga Spice Diana. Mu kwogera kwe twalimu n'ayogera ku linnya lya Bobi Young nga alyogerako ng'agamba nti Bobi Young ono y'omu ku abo nti abafuddeyo okubanga bamutiisatiisa mu mbeera eyo gy'alimu ey'okubanga alondoola okusobola okulaba nga afuna amazima ku nfa y'omwana oyo. N'agamba mbu ekinkola bulungi nti Bobi Young wali ajja kubanga aluŋŋamya nti yamugamba ave ku linnya lya Spice Diana. Bw'atyo bwe yagamba. Era n'agamba nti yamugamba nti alina byonna ebisoboka oba kyasobola okukola, asobola okukola kyonna kyayagala n'abanga amuzingako ng'enjogera y'ennaku zino. Ye yagamba kumujjambula mu bwansi eno. So Bobi Young waali nsanyusa okulaba Bobi. Nsanyusa okusanga se. Erinnya lyo lyeryetuufu oba lino linnya likola oba lino likola sente. Tukozese Agaba Anthony. Agaba. Agaba Anthony lye tugenda okozesa. Mbuuliza ku Bannayuganda. Yes, abatulaba Agaba Anthony oba Bobi Young. Munange mbabuuzaako mwena gye muli mwebale nakugoberera nsonga. Munange abamu badde tebansuubira kubeera wano naye waliwo ensonga ekusukako n'ogamba kanveeyo njogere. Abantu baleme kukozesa chance olw'okuba nti tetugenda kwogera, tugenda sirika bamanyi gundi tagenda kwogera. Then bakole ki? Basigale nga boonoona erinnya lye. Yensonga lwaki nzize wano sebo. Okay. Kinkoze bulungi Bobi Young kubanga ebiseera ebisinga omuntu bw'avaayo n'ayogera ku linnya lyo ate nga naawe okakasa nti ddala tolina kye wakola nsobi yonna gye wakola kiba kirungi nnyo n'oyitira ddala ku midiya eyo we yayita naawe n'oyitaawo n'oluŋŋamya ensi ku nsonga eyo. Kiki ekigenda mu maaso wakati wo ne Simbwa Fred kubanga gwe nali nayo wano n'ayogera ku linnya lyo saagala nnyo genda mu bya misango biri naye yaŋŋamba nti wamugamba yeesonyiwe erinnya lya Spice Diana. In fact n'agamba n'ogamba nti
yagamba abantu nti teyagala kwogera linnya naye n'agamba omuvubuka Roger, manager Roger bwe yakwasa ssente n'azitwala mu nuupu nti yoyo muvubuka gwenjogerako. Kyekiri wakati wo ne Simbwa? Erinnya ndisanze wano mbadde simumanyi. Muvubuka oyo yajja mu inbox yange ng'amaze okundaba nga ntuteyo ssente ezo. Bwe yajja n'aŋŋamba Bobi Young nkulabye era ndudde nga nkulaba. Ndifaaniwo era nange ndi muwagizi wa nkyukakyuka. Leero nkulabye ng'olina ssente z'otutte ku kitebe nga mukwano gwo yazikuwadde naye omanyi oyo omukyala mutemu. Nemubuuza ate mutemu atya? N'aŋŋamba oyo atta abantu era asaddaaka era gwe yasembyeyo okusaddaaka mbu yali mukwano gwe. Okitegeera? N'eŋŋamba wangi nga lwaki oba tomuloopa? N'agamba era byendiko naye nga bw'omanyi nti mukyala wa linnya era mukwano gwaffe nga bw'ali mukwano gwo mbadde nsaba ebintu bino tubikwate mpola mpola nti so mbadde nsaba nkutume obeeko by'omuŋŋambira. Kati nannemerako jjukira ebiseera ebyo Spice Diana teyali mu ggwanga yali bweru. Kwegamba nensooka nemuwuliriza n'aŋŋamba oyo muvubuka yafa yali mukwano gwe. Kwegamba bw'owuliriza byayogera ne kyayagala bikusobera kubanga nze yandaga nti oyo muvubuka nga agenda kufa balabika baalina babiri kubanga yalaga nti yaliwo yalaba buli kimu. Kubanga bw'anumba mu inbox n'aŋŋamba nze kyesinga okwagala yasooka kundaga nti alinga ayagala obwenkanyi naye namala n'aŋŋamba naye waliwo pulaani endala gye tusobola okukola. Nina audio gye ŋŋenda okuweereza gy'ogenda okuwuliriza naawe olabe ekituufu kiriwo omuvubuka ono kyayagala. Munange waliwo ensonga ze tutalina kusaagiramu. Okitegeera? Nze sikiriza nti omuntu bw'aba assa omuntu nga waliwo obukakafu nga weebuli mbasaagala ate bakole ki? Mba njagala afune obwenkanya. Naye waliwo omuntu nga azze kunoonya bwenkanya ng'ate alina ebirala byakola ki? Alina ebigendererwa ebirala. So omuvubuka oyo kye nasoose okuzuula nti buli gwalaba ng'ali ne Spice Diana mu kifaananyi oba mu vidiyo amulumba mu inbox. Kati bw'akulumba mu inbox akubuulira ebigambo bino. Ekisooka kwonoona erinnya lya Diana. Agamba oyo mutemu ali bw'ati ne bw'ati. Then awalala n'akutuma kubanga yalaga nti yali mu kuvuga Spice Diana. Okitegeera? Agamba nti yalina gundi kwegamba fayiro mbu yazikute yali ni control. Mbu yali mu kumukontrolinga. Okitegeera? Nze omuvubuka oyo nasooka kulowooza nti oba mulalu kubanga ng'ajja mu inbox yange yali ataddeko ekifaananyi kya Spice Diana ku profile picture. Neŋŋamba ate omuntu gw'oyita omutemu ate gw'otadde ku profile picture yo ate. Ate kikinanga nze yadde yakola ekikolwa ekyo naye nze muntu wange era muyimbi wange era ekigendererwa saagala kukola ki kumunafuya wabula njagala tukole ki ebintu bino tubisootinge omusango ngukole ki nguggale. Ne mubuuza oguggale ngaani? Kwegamba nze nalowooza aliko ekikyamu ku bwongo kubanga omusango nkusaba bwe nagikuwa bwenti omanyi ayogera nnyo nti nina audio gye ngenda okuwa tazikuwa nze yange ngenda gikuwa oba gy'ogenda osookawo obanga wano wennyini wenjogeredde ogenda ogibaweera. Audio ngeri eti eyo? Audio eyo njirina muganda wange nga gwe gwayogera naye nga ye mwennyini ansindikidde audio mu ddoboozi lye abantu lye bategeera n'aŋŋamba munange nkulaba buli kyokola mba nkulaba era webale kwagala muyimbi naye waliwo ensonga ze tutanatereeza era nga nsuubira ziyinza okwonoona erinnya lye. Naye nga okay so audio eyo weeri ojja gipuleyinga bannayuganda basalewo. Naye ndowooza okugyayo amazima amatuufu waaligizannye wano ne tugiwulira wano wennyini kubanga kisingako nze nnyinza okugyayo audio ne bagamba nti ate ono biki bino byazannya naye kati tugitege omuzindaalo wano tugiwulire. Kuba nze njagala nnyo ebiseera ebisinga abantu baga lwaki nkola programs zino naye njagala nnyo amazima kyekikulu. Audio yino ngituuseeko. Muzindaalo gugu Bobi Young mwana towakana nze nkubuulira nze owedda kwendi mbiraba owedda kwendi nkulaba
yadde omwana oyo yakola ekyo ekikolwa kale yadde byaliwo naye ate tekindi era tuli baana bannambi tekijjawo kuba nti ate omulabako bibi byerere nze nkubuulira kati ate ensi Bobi Young alugenda okakasa nti amawulire gajja kukola nze kino nkikubuulira olaba oyo omwana lwanaatula tugeze n'agamba nti asootinze ebyo ebintu bayira ate n'amaanyi gagenda kweyongera kuba ngenda kujjawo kiriyalinga ebyo byonna ebibaddewo nze mmanyi bwe njo kikola kuba n'ezo zonna kamera nga bwobadde nazo nzeetaaga nja simukuba sirwana naye mullo sirwana naye sandigambye ebibaddewo sirwana naye lwakuba abamu waliwo ate ababivuga waliwo abaagala okweyambisa guno omusango batukozesa ebyabwe oba okitegeera nga bobimanyi mulimu abaagala oyisaawo ebyabwe mulimu abaagala bolaba nga ddaana mukubira ddala mu mbeera eri naye ng'ate fesi kyekigendererwa bayitawo n'ebyo ebintu byandibadde n'okugwa byaggwa dda naye lwakuba maneja yannema embeera ze ez'ebintu nze nkubuulira blood kuba eyo fayiro yonna nze njirina nze mmanyi bweri nze mmanyi bweggwa nogenda obugenze wa DPP ne tukiryalinga ogwo eyo fayiro neggalwa tewali yadde eddakiika naye tusobola gigala ng'ayo omuyimbi yennyini talina kyagamba talina kyanyeze nze kyenjagala kiri kimu Bobi Young eno si bizinensi ng'abo balowooza mbu tunoonya kasente no eno si bizinensi blood tekiba kya bwerufu omuntu okuzikirira mu nzikirira bwetyo blood so kati oyo ekyaliwo kuba nange nakakasa kyaliwo ate nzize mba followinga so ne bwanaaba atumye gwe n'osituka blue nze sirina ttabu naawe era nja kukulembera ngende ngambe muzeeyi ti ABCD Diana oyo gwatumye ne maama n'abaana bonna nga mbakuŋŋaanyiza eyo fayiro tugiggale blue omwana akubire Uganda omuziki kuba ate wali era eggwanga abamwetaaga mullo so byebyo blue kakati odi eyo bweba tevuddeeyo bulungi badde nsaba ogiteekeko bannayuganda ojja gimpeereza boke nnyini basalewo omwana oyo kiki kyayagala owulira mu odi eyo ng'agamba nti waliwo abaagala omukola ki abamusindika nti genda okole ki sigala ng'okumamu otegeera so audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze haji.abdul omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka haji.abdul omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako waliwo abali emabega w'ekyo ekintu otegeera ate n'ekirala alabika ayagala nnyo amawulire owulira gune kamera azaagala kamera ezo z'obaddemu nzaagala wali mu kamera kakati twali ku kisaawe nga tujja bambulira ezo kamera z'obaddemu nange nzaagala ekyo kiraga nti ayagala ki ayagala nnyo kamera bw'aba ayagala kamera bannange ngenda kunoonya mikwano gyange abalina zikamera atuule wano bamuteeke mu kamera bambi munange waliwo abantu abaagala okukola nga baagala okukola erinnya naye ng'ayagala kuzimbira ku muntu kuyitira ku muntu ate waliwo oli nga ye munnange ayagala kwonoona lwaki ono akikubye nnyo lwaki akoze eki so bannayuganda mbadde nsaba abantu abalina emitima bwe gityo banange mweddeko mu nsi muno buli omu alina omukisa gwe buli omu alina omukisa gwe omukisa gwa gundi tegusobola fuuka gugwo kola ky'olina okukola mu kaseera akatuufu ojja kulaba ebibyo nga bikyuka ne bwonna asalawo nti yanze kanyono ne gundi olw'okuba njagala kuyisaawo kyange munnange erinnya si lyangu ojja kulwana oyambuke naye ojja kukka Spice Diana ne manager Roja tebaagala kuvaayo mu kamera boogere kubanga waliwo ensonga z'olaba nti tezirina makulu otegeera nti oli oyo omwana byayogera byonna ajingirira bijingirira olwokuba alina kyayagala yenze bwe nagenza okulaba era bannayuganda bwe banawuliriza ODN bwe bagenda salawo oyo omwana bw'aba tayagala ssente waliwo omuntu amusindika nti genda oyonoone Spice Diana ODN eyo bagiwa amakulu tebagiwuliriza mulundi gumu gwokka bajiwulirize bo basalewo oyo omwana waliwo ensonga lwaki alemeddeko era ali waali so munange nze manyi Spice Diana atasobola vaayo mu kamera akole ki osegeera so ekituufu kyenjagala ogamba bannayuganda munange sivaayo kusapootinga kino nti omwana yafa era njagala bikomaawo no
waliwo ensonga lwaki poliisi teyagala kukola ki kubireeta bintu bino mu kamera era nabo bakyanoonyereza ndowooza balina kunoonyereza kulabika kukyagenda mu maaso naye bannayuganda nze njagala mutegeere ensi gye tulimu ensi gye tulimu omuntu asobola okuseetinga era bw'obeera eyo ng'olowooza ssaawa zino kiri ku Spice Diana era oyagala okozesa omukisa ogwo omukuba munange enkya kijjawuwo nze ndabye abantu bangi abalina erinnya nga babaseetinga era naawe oyinza okubeera eyo ku makya n'osanga omulambo awo ku nnyumba yo kisoboka so bannayuganda mulina okwebeereramu omuntu bw'aba afunye obuzibu bwe butyo munoonyereze nga si kukozesa propaganda ate kwonoona linnya lya muntu so mbadde nsaba ebintu bino tubikwate mpola mpola tukole ki tulabe byali bitya nze sigenda kulimba nti baali banyumizaako ku mboozi ezo era omwana bwe yannumba mu inbox ningamba kati nze ngenda tandika ntya kubanga twogera ne Roja twogera ne Diana naye tetwogerangako ku nsonga ezo kati nze byansindika kiki kyaliko ate omuntu yenna ng'osuubira kubeera mukwano gwa Spice Diana oba ng'oli mukwano gwa Spice Diana mwegendereza omuvubuka oyo agenda abakozesa ensobi namwe aba media mwebeereremu kubanga oyo omusajja muvubuka oyo kyennyininyini kyayagala buli lwalaba ng'olina ka platform ayagala kuyingize mu nsonga zino munanga abantu bakukyawe bagambe nti gwe labika gwakiteekamu ki gwokiseesaamu nga bwagambye mu ka audio nti waliwo abaagala omukozesa kitegeeza nti bagezaako muyita mu kamera bakole ki bakube Diana otegeera ka audio kano abantu bagenda kawa amakulu nkakasa bo bagenda salawo otegeera so ekintu ekyo nze kyali bwe kityo naye n'omuvubuka byagamba musimanyi mutiisatiisa njagala muta muganda nkulaba nga kiyenje otegeera so siina budde bwo era ensonga z'endiko za ggwanga munange era kinyiiza okubeera nga saawa zino ndi mu kamera naye nga ensonga zenjogerako munange nandibadde njogera ku nsonga za ggwanga naye kati ongambye erinnya lye ani banange tolyogera nako muleke mbadde sirimanyi gwali ngambye ye olw'okuba ayagala mwogerako oyagala muwa platform ne munange yakoze ensobi okugera ku linnya lyange yensonga lwaki nvuddeyo yadde teyalyogedde direct naye bwe yagambye mbu omuntu gwe baawa ssente ozitwala ate ali mu kumutiisatiisa yensonga lwaki nkoze in fact nange bw'onkubidde kinkutteko kubanga bwe nawuliranga erinnya ndiwulira Bobi Young mbadde sikusisinkanangako kubeera awo nti twogere kunupu nzijayo naye mbanzize mawulire gange mbasize ku bintu bino naye bwe nawulira nti yagambye nti bw'aba neetaaze asobola okunfuna wonna wonna era yalina ne groups alina abantu babasobola okunkolako kyampisa bubi nenga nti ddala tulina abantu baffe abalina abantu abasobola okutta abantu nange nenkyewuunya era bwonkubidde ngambye nti Bobi Young ono kajje etukole so muganda wange nze omuvubuka oyo kamulabule just nti weebeereremu muganda wange ekintu kye weetaddemu ekyokweteekako nti baagala kunzita mwana gwe kinene nnyo ate naddala abantu be weetaddeko kati nganze oba Diana omuntu yenna asobola okubeera eyo nga bulijjo anoonya Bobi Young kyasobola omukola oba Diana kyasobola omukola ne kimunyiga ye n'akozesa chance eyo nti naye nawulirako waliwo omuvubuka eyagamba nti gundi ayagala mutta ate n'akozesa chance eyo okutuusaako obulabe so weebeerere mpozi bw'oba omanyi nti obulamu bwo tobwagala yes basobola okunoonyereza ne basanga nga Diana si ye yakkuse oba muntu mulala yenna kubwe wayogeddeko naye ng'oba ogenze so ebintu ebimu mwana tosaagira mu bulamu obulamu tobusaagisa muganda wange otegeera omuntu asobola okukozesa chance eyo nti ne Diana ono lwaki adduse nnyo lwaki tetumusabulira oyo mwana ne bagamba mbu naye yeyakoze ki yeyamuse so muvubuka aweetereze okwagala ssente kuyinza okusuula mu buzibu okitegeera tutuuse we tutuuse si lwa ssente ate nze munange abantu abansuubira nti bwe mba ntambula ne Bobi Wine oba ntambula ne Spice Diana mba mbanoonyaako ssente si bwentyo bwe ndi muganda wange nze mmanyi nti nsobola okubeera ku muntu nga siina kyemufunako naye nga amufunako magezi pulezidenti waffe yakikola atya okutuuka wano waali n'akontrolinga abalabe be naye nga
nze sigenda kulimba nti bansasula byonna byenkola tewali ansasula ate wabula Bannayuganda abalaba byenkola beba kuyita naga bambi oyewa omubiri nabayo kyakuwa olina kuyita nakuwa olugoye so muvubuka webereremu genda okole sente ezizo zigenda kujja kubanga nze manyi sente y'ekibi ne babagikuwa ndaba agezaako okuteeka bana abantu ku gundi ku pressure ayagala musasula buwuliriza byonna by'ayogera ayagala sente yakuwulira ka audio sente y'ekibi ne babagikuwa ne babakuteera mu kakutiya sente nga yenkana bweti sente ezo tolina kyogenda zifunamu naye sente gye weekoleredde ogenda gifunamu muganda wange kubanga oba ogituuyanidde so olina kwebeerera mu kyensobola okugamba kyokka ekyo katono nnyo Bobi Young ojja kunsonyiwuka kubuuzaamu lwaki Spice ne manager Roger tebaagala kwogera ku bintu bino mukulaba okuko kati nze ndaba mukulaba kuba oli mukwano gwabwe naye lwaki ensonga ezo tetuzoogerangako era mbadde saagala zigenda wala naye bw'okwata ebintu n'obikwasa poliisi ate n'osigala ng'obyogerako ekitegeeza oba ogezaako okubuza bujulizi kitegeera oyinza okukola ensobi nga kyewayogera mu fayiro wali ng'okola statement si kyogenda okwogera mu kamera okitegeera so bo bakole ki nze nkugambye oyo omuvubuka yali agenda kuntomeza nangamba mbunze batumenze okawulidde mu ka audio mbu batumenze ngende ewa taata w'omwana bwate mwegayirire mugambe negayirire ekibi esimanyi nze sibimanyiiko era mbiwulira buwulizi ku mawulire nga babyogera bwe bati so omuvubuka natandika okunyingiza mu bintu ebyo ndowooza yali alowooza ndi fala ngenda genda tuuka eri bankwata ebifaananyi bakwate ezividiyo bagambe nti Spice Diana yasindise ono okugulirira okitegeera engeri gye balaba nga nkutte sente nenzitwala ku NUP nga balaba kisobola bakolera abantu bagenda pikinga olaba neziri ye yazitwala kati nezino yazitutte nedda munange okufa tosobola kugulirira muntu olwokuba omuntu yafudde so ebintu bino mubikwate mpola poliisi yo yegenda okola ki koti yejja okusalawo koti yegenda osalawo so naye nga abantu bwe batyo abagala okukozesa chance eyo kunafu y'abantu banange tubavumirira kintu ekyo kyemukola si kirungi kale Bobi Young kweyanziza kubanga kituufu omuntu bw'awulira ekintu ng'ekyo ate ddala infact ebiseera ebisinga ngamba omuntu kasita bamwogerako ekintu ng'alabira ddala kifu avaayo n'aga nti so nkweyanziza kale muganda wange webale kuweereza weewaawo kale atobo mulungi bwetyo bwe tubadde naddala Bobi Young ku nsonga eyo kwongera okuluŋŋamya oba okutangaaza ensonga eyo Simbwa gye twali naye wano n'agenda maaso n'okubanga akyogerako nze kinkola bulungi omuntu nga Bobi Young bw'avaayo najja n'alambulula n'ategeeza nti kuba mwattu okweteeka mu kigambo ky'okutta si kyangu ogamba kati obeera ku bunkenke buli gwolaba olowooza agenda kubaako kyakkola oluusi nga tewaliiwo kintu yadde n'ekimu ne kale ka audio ako nga bw'ogambye bwe kataabe kiriya nja kusaba okampeereze nsobole okuba nga nkateekako bulungi Bannayuganda basobole okuba nga bakawulira tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze haji kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka haji kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako